MC Cat okay yabadde alina microphone ali ku gundi naye alien yabadde alina okukola ki ku representinga ku stage naye nze oludda lwengwako ndaba MC Cat yabadde mu nsobi ogamba otya bulungi sebo amanya go manya nze Owen sinzidde wano mu Katanga n'embeera eriwo gimanye y'abayimbi naye nze ndi faani w'abo abayimbi babiri bonna alien ne MC Cat MC Cat presenter era akolanga MC mu events zonna ez'enjawulo era ye manager w'abayimbi abamu kati ye manager wa MC wafiye mutono embeera yabaddewo ku Kivulu wagirabye nagirabye sebo ogyogerako ki mbeera nga bwe nagirabye ndaba MC Cat okay yabadde alina microphone ali ku gundi naye alien yabadde alina okukola ki ku representinga ku stage naye nze oludda lwengwako ndaba MC Cat yabadde mu nsobi kuba yabadde alina okuwoolya eddembe lyo kyansi ye okukola ki okupresentinga esaawa babeera ku budde kuba abayimbi babeera bangi olowooza empalana teva kuba nti oba oliawo kolabo gye baali bagenda okukola omukulu alien skin yavaayo mu katambi ng'ali ku TikTok n'agamba nti MC Cat embeera gye weesizaamu ne kolabo gye tuba tugenda okukola n'omuyimbi wo isazizaamu tetugenda gikola ebyo sigenda gendayoko nnyo naye ngenda lowooza we yava naye n'ebya bino ebya champion good ne taata we ndowooza byonna byaviirako ebyo byemikisinga omwo oli yali ayagala oli asigala eri ono ayagala ajja eno kale ebintu bwe bitunga kati nga gwe omuwagizi waabwe bonna kubanga bonna bali mu industry eya music olowooza magezi ki goyinza obbawa bonna ababiri alien skin ne MC Cat tuula ne bakwatagana n'ogera ensonga eriko ne bagonjoola ensonga yaabwe babeera kyekimu ffe twagala muziki essebo ffe ng'aba Gheto tusinzidde wakozi sinzidde wano mu Katanga essebo